Yes, Projan Media gwe mukutu ku YouTube gwokka golina kubanga weekuumirako okufuna amawulire agesiika ate agakagwawo nja kyogera nnyo buli kaseera. Naye obula nsooka n'okwetonda lino ebbanga lye tubadde nga tetubaweereza. Tetubadde nti tubadde tutudde nga tetwagala kubaweereza, wabula tubadde n'emikolo nga gitubuuba. Nagamba ffe tukwata emikolo, tukola videography. Mikolo n'embaga gwe tukwasa omukolo gwo tojja kwejjusa. Waka waffe tutera omupostingako. Bwogenda ku status zaffe za YouTube waka waffe aterobeerako tukwasa omukolo gwo togenda kwejjusa. So in a week ebbanga tubaddewo tubadde tukola, tubadde n'emikolo nga gituwuuba, tubadde n'emikolo embalala, twaliko n'omukolo embalala n'abantu walala wonna jona mwebale tusabira gyawedde bulungi twasobola okuba nga tugikwata ng'era abaklayant baffe abamu batandise ofuna waaka waabe era nga twamaze n'okueditinga egimu gye twakoze eki ng'ogyeko gino gitusembeyo okukwata. Wabula olunaku olwaleero nkomyewo nkimanyi zino fesi zitandise obatama naye ge mawulire ge tulina okuba nga tubatuusaako wano wakati mu ggwanga Uganda ekigenda maaso mu nsiike ya entertainment ng'era efesi ya Dr. Hamza Sebunya ne fesi ya Rema namakula. Rema namakula ne Dr. Hamza Sebunya oba bayite the Sebunyazi nga bwe batera okweyita bavuddeyo ne basobola okubanga Valentine bagitandikidde mu jjiya ya waggulu nnyo. Era izo tutaba Valentine kwa buli kaseera bo baba mu jjiya ya waggulu laavu yabe nga Rema bwe yayogerako mabega ku mukutu ogumu tibola ikati yagenda alekerawo okwekoza mu laavu. Ngera laavu yabe yakwekoza yadde siba semyekozo ne bannamyekozo ne laavu yabe yakwekoza okutwaliza awamu. Yavuddeyo na posting amachagaleero na posting obufaananyi nga bambadde engoye ezifaanagana nga bulijjo bwe batera okikola photoshoot bakeredde mu photoshoot olunaku olwaleero juke alina show olunaku olwaleero ng'eri awo ku Africana parking yagijjeeyo munda yaliyo mu Nile Hall naye yagenda okulaba nga tiketi ziweddewo akulaga nti agenda kikuba tiketi zaweddewo n'asobola okubanga yakifulumiza wabweru ne bazimba stage wabweru ne tent abantu bagenda otuula oba giyite dome bazimba dome wabweru abantu bagenda otuula babere nga show bajolisa. So nga tanagenda mu show yasose genda mu photoshoot ne bawe Dr. Hamza Sebunya ngere ebifaananyi nga bw'obirabaawo bali mu ngoye ezifaanagana n'ekinajjukirwa nti saawa zino ababambaza oba sinti ba designer oba the Sebunyazi njagala nkujjukizemu katono nti kati bafuuka ba brand ambassador. Bafuna diru n'aba African Fabrics Woodin Uganda abo bakola engoye mu African wear oba bakola prints bekolera engoye zaabe ne batunga engoye bebambaza ba Dr. Hamza Sebunya obula tebakoma kubambaza wala ne Basebunyazi bo bakolanga abakuira obulango oba bayite ba ambassador ba African Fabrics Woodin mu Uganda ngera bafuna diru eyo era nga saawa zino ngoye gye banayambala nga wali mu photoshoot omanyirawo nti African Fabric Woodin zo babambaza era nga batera okubeera smart nga botera okulabaawo ng'era atera okugamba gwe kiruma kikole kimulume kuba ye ayambala n'anyuma tafaayo ye ng'era mulabaawo pose nga boziraba pose ziragira ddala omukwano gwo weeguli gw'amaanyi. Era kati nga nawe alina bbaawo ku Valentine osooka ku ezimu ku pose ezo ne mugenda ku photoshoot musobola okulanga namwe mukinyumirwa nga the Sebunyazi bali okukola ki okinyumirwa wano ndabako wano ekifaananyi nga bw'okirabaawo ekimu bamuleze ebisambi babireze atunulidde naye kano kapozi k'okwetunuulira bakaagala nnyo kuba ebifaananyi ebisinga olaba nga abapozinze beetunuulidde simanyi kabadi kalimu eyo pozi naye batera okwetunuulira nga bapozinze wano ndaba nga Rema bamuleze bamuweese naye twayizaamu Dr. Hamza Sebunya like yakolamu okuweeka eno weight ote okubanga okoze eki oyina kanyama oba oyina kumaanyi oba omukwano gulabika gwe gumukozesa ekyo nga ne weight tagihulira naye nga tuvuddeyo keyo njagala nsooke nkuyiseemu ku shows eya Rema yokka si eriyo olunaku olwaleero kuno olunaku luliko competition y'amaanyi nnyo era nga kumpi buli omu yategeka abamu baalanga okuva omwaka guwedde nti bagenda teeka ku Valentine abamu bakisudde obusuuzi nga babulayo omwezi gumu kati njagala nkusooka enkubuulire list gwali eyo anonyewo okugenda ne bbaawo oba ne Valentine yo osobola okulondako ku bifo bino ebimu n'okola kino osobola okuba nga otwalayo mwagalawo okubeera nga musanyukira wamu. Ntandike ku side ya comedy empologoma ebbiri mu comedy nazo zonna zaategese ku Valentine ate nga bonna balinayo abayimbi okuva ebweru ne ba performances endala artists abalala. Ku side ya Alex Muhangi gyali aina Rude Boy yakuyimba Reason With Me akayimba abakazi abasinga tebatera kaagala naye nga oyo Alex Muhangi gwe yasobodde okuleeta ate bodda ku mpologoma eri endala Man From Ombokolo yasobola okuba nga aleeta Harmonize ne ba comedian abalala okuva ebweru
nga ba Eric Omonde bwe mumanyi abo gye bali eri ku Kololo Airstrip nga gye bagenda okubeera kudda ku side y'abayimbi Besigenda soma munansonyiwa naye nga ebivuluje ebiri bingi olunaku lwaleero tandikira ku Maro kwali ku misitiirwa awo bambi ono Maro yasobola okubanga yasooka okukyogera nti agenda kuba ne show ku Valentine's Day omwaka oguwedde twalinga mu mwezi ogwokuna n'alangirira nti alina show ku Valentine's ya 2020 engeri yasobola okubanga agitegeka ne bambi bamushadolize nnyo bwe nkusomera list y'empologoma ezirina show olunaku olwaleero olaba ddala nga Maro kahologoma kantu katono alinawo ku misitiru tulabyeko ne OS naye alina show somewhere eyo OS alina show David Lutala alina ku Freedom City Rema namakula nga bwe ku Africana n'abantu abalala bangi shows nyingi besisomye munanzo nenga shows nyingi nnyo nga bwe tulya kachiri erigo okusalawo n'obo okola ki bwogenda nenga fano project tubasabira mikisa tubasabira obuwangazi kakinina badde sinakutumya nkutumidde na Kandi Farida Karo mwena omaka mwe bali nnyo kwekumya Project Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo Juli namuli nkulaba ko oliwe bali nnyo kwekumya Project Media TV ngera ndoza tunaddamu olunaku olulala nga nkomyewo n'emboozi endala for now ninawo eyo story sawa zine Rema namakula the sabunyazi ngera basobola okubanga bekubisize bifaananyi mwebale nnyo mwebale ddala subscribing nga liking nga commenting